pastor eyayiniddwako amafuta n'asalawo agezeeko okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Bobi Wine embeera teyamutambulidde bulungi yadde n'akamu, kubanga abo bonna abaali emabega wa Bobi Wine oba abo abamukkiririzaamu n'abo batamukkiririzaamu naye nga maybe balina endowooza ey'enjawulo nga balaba ebintu mu mbeera endala basobodde okuba nti bavaayo ne baba nga baataakinga pasito ono yeerabira nti ensi yonna buli kintu ekiriwo ku nsi kyalabako waliwo eyakisaddaakira okubanga kibaawo, eyeerabira nti ne Yesu yennyini kagujje ye yennyini yasaddaaka n'ava ewa kitaawe mu ggulu ewaali amata obuta golodi ali eri, era waliwo pasito eyagendayo omukyala eyatugamba nti waliyo gold n'amata agayiika oba agakulukuta, eyavaayo eyo wonna n'asalawo ajje ku nsi alwanirire abo abantu b'oku nsi, n'atuuka n'okuva mu bulamu bw'ekyo oba n'atuuka n'okuttibwa n'akomererwa ku musaalaba, ate era n'amala n'afa n'azuukira paka lwalidda. Okitegeera? So ebyo byonna pasito ono yabadde nga yabyerabira, era mu kubyerabira n'abanga awa example, era neyeerabira nti mu Isirayiri waliyo abantu abamu abaali babonaabona, era Moses n'agenda asalewo abakime, wadde era teyabatuusa ku final destination ne wabeerawo omulala akwatira awo, nti era bano bonna baasaddaakanga bulamu bwabwe okuba nti beeteeka mu risiki okubeerako ebintu ebimu bye bakyusa. Neyeerabira nti n'ekiweebwayo mu kyaki nakyo kyennyini omuntu akeera ku makya n'akola akasente ke ne yeewaayo mwako kayina n'asalawo aweeko ne pasita naye aliyeko, kubanga munnaye ssente ezigenda mu kyaki of course ziva mu bantu ba bulijjo abo ababeera beewaddeyo ku kaabwe ke baba bakoze akatono ne babeesaawo obulamu bwe, naye akyerabidde. Era pasita ono yennyini eyeerabira nti ne pulezidenti afuga eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni oyo era omuntu yenna ategeera ayinza obutamuyisa mu maaso kubanga ebintu byakoze birabibwako, yes, naye yennyini yasacrificinga obulamu bwe emyaka okumala emyaka 5 ate nga yali almost akolagana ne gavumenti ko bulamu butambula bulungi, ne yeewaayo n'agamba kagende sacrificing asobole okulaba nti akyusa eggwanga odditeeka nga ye bwe yali alyagala. Era bwe yeewaayo n'agenda n'alwana okumala emyaka 5 paka bwe yakwata obuyinza bw'afugidde okumala emyaka 40 ng'era akyayongerayo. Oyo naye yasacrificinga bulamu bwe, era yali akimanyi nti asobola okufiirayo, era nti yatuukako ku extent okutuuka ng'agamba bannaye kiganye, naye ate teyaggwamu maanyi yasigala agenda. Agamba ebintu bingi pasito ono bye yeerabidde, naye tetugenda kubimujjukiza. Waliwo abazze nga bagezaako okwogera, abamu ku bagezezaako okumukambuwaliramu oba abamu ne bagezaako omuwabula n'okubaako bye bamugamba, maybe yadde tebisobola kuwulikika kubanga abamu tebali mu layini ye, naye wano waviiddeyo kubamu abali mu layini ye nga be bapasita ne bamugamba owaaye bw'oleka wuliriza bino. Soka muwulire ku mukyalo oyo then muwulirize ne bapasita ababadde bagezaako kumuwabula. Nina omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mukwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli waayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kaava akamugamba. I don't know where the whisper came from. N'eri eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and
become a member of parliament. awo n'awalira n'entebe y'ekyaddondo n'agigendamu And now he ran to become a member of parliament. bannanga abo nabo ne watamumalira And it was not enough for him. era akaama ne kamugamba And a whisper came to ojja him. kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president It will be better for you if you become the era president. n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa And president he went and contested for kati presidentship. amaka ge ag'ekitiibwa white house yagireka wali Now emagere he left the White House in oba Magere. mulimu bakozi kati basaawawo I don't know the people that are living there now. ali mu amerika He's yeekukumye in the US hiding for his sitaani life. akuleetera okuwalirira n'obulamu The devil makes you to push for your olaba life. ye yesu agamba Jesus says, bwe mubanga n'ekyokulya if you have what to eat, n'ekyokunywa and of what to ebyo drink, bibamalenga let that be enough for yesu you. bw'ayogera ekyo When Jesus says takugamba that, bugambi nti lya lumonde weebake eat only sweet potato and sleep. agezaako okugamba He tries to tell can you, you please take it slow osobola okukitwala mpola genda mpola. mpola mpola Go slowly. by'owaalira si bye birimu emirembe What you want to attain does not nze have mu the peace bulamu you bwo mwe want. ndi nze mirembe I'm in your life and I'm peace. nze kiwummulo kyo Your rest. temukuba amayinja kuba njogedde ku musajja mwe mbadde mpa I kyakulabirako was giving an illustration. kuba nabadde ndi concert neŋŋamba tewali alina ku namba agira mpa ku nnyumba eyo ngira mbeeramuko Isn't anybody having their contact to render me his house that I may live into maka the White manene ga House? kitiibwa yagaddukamu It is a glorious house, but he fled. mpulira wano mbu waliwo omusajja abasiba That there is a man that is arresting them. neŋŋamba kale senga yasigala eri ku liri eddaala If he had kept at the other level, naye sitaani yakulowooza nakino kiringirize nakino kikole nakino kikole into this, bw'onaba peep tokikoze into the other. togenda kuba na if mirembe you have not done it, you will not have peace. wandiika Mukama yeebazibwe nnyo. Ebiseera ebimu obulwa n'engeri gy'osobola okwogera ebintu ebimu. Naye kino kankyogere bwe nti abalokole tuleme kulowooza nti generation eno tetugiriimu. Eno generation tugirimu ate tugenda kugibeeramu ne generation ejja tujja kubaawo. Naye tuleme kuteekawo mbeera. Kati ono omukazi oba pasita waawa oba asumba ludda wa mukazi wattu. N'alyoka aveeyo n'ayogera. Njagala kusooka bajjukiza. Ono omusajja gwe bayita Dawudi talina university gye yagendamu. Dawudi yali mulunzi wa ndiga. Dawudi n'ava mu kiraalo n'afuuka kabaka. Yusufu bamukwatako n'omusango gw'okukwata abakazi. Bamusibako mu kkomero okumala ebbanga ng'omusango gumusibisiza mukwasi w'abakazi. Eyo gye yava ne yeegwanyiza n'agwanira ne Katonda n'amusaaniza okubeera kabaka. Tubuulira okukkiriza buli lunaku. Kati ono omukazi gye yafubutuse okusabotaginga okukkiriza kwa president wa NUP Robert Kyagulanyi. Bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku nze. Banyabo ne bassebo njagala kubategeeza Kyagulanyi si mululu naye kukkiriza omukazi n'alyoka ayogera mbwaba nti setaani yamukuba akaama. Njagala kubuuza gwe akkiriza okugula emmotoka nge wamwe tebagigulanga, akkiriza okuzimba kalina nge wamwe tebagigulanga, akkiriza okugenda e London nge wamwe teri yali agenze wadde tewali yali avudde mu kika kyammwe kuva mu kyalo kujja Kampala naye ng'oli wano okkiriza Katonda okutwala e London. Tewali yali akutte kakadde ka ssente n'akawa omuntu g'okkiriza okukwata emiliyoni ozibeeko gw'oziwa, okkiriza okukwata dola obeeko gw'oziwa, ogwo mululu. Setaani yakuba akaama. Banyabo ne bassebo muleke kubuulira njiri nga mulaga nti Kyagulanyi wa mululu. Lwaki temwogera ku bino ebirala abalala bye bakola? Waliwo abakola ebintu ng'abamu babiziikiddemu abaana baabwe, abamu babibeereddemu makomero okumala ebbanga, naye byo temubyogerako ne mwogera ku Kyagulanyi. No. Waliwo abalokole abategera omulembe guno era mmwe abantu ba opposition muleke kulowooza nti ffenna ng'abalokole abasumba tuli kiri. No. Wali abantu abalowooza obubi nga ne sitaani kati ngono omukazi ebyo by'obuulira amazima gennyini mukazi gwe sitaani yakwogererako si Mukama. Sitera kubeera bwe nti naye njagala bategeeza balance the boat. Ekyo kye kyaleetera abantu okufiira mu mataba ku mulembe gwa Nuuwa ng'abagamba bo nga balabisa ndali for God and my country. Wano nno bwe waavuddeyo ne Pastor Rwomushana naye n'ayongerezaako ku bigambo ebya Pastor n'omulala Pastor Mukasa ye Mukisa I think ya Apostle Mukisa yagezaako kumuwabula nga bw'owuliddeawo. Then wane wavayo Rwomushana tumumanyi nti ono
ye pastor w'omulembe guno era pastor wa .com ye yagambye nze mmanyi level yange ninawe enkoma ate era nina level kwensobola okwogera ne kwesobola kwogera ebintu ebimu asalawo ayina babirekera ebimusingako obukulu kubanga ensi yagitegeera amanyi bwetambula ensi eno buli kintu kyonna kye tulimu ne bwogamba keera kumakya kugenda kukola n'ogamba nti kati saawa zino ndi mwavu neetaaga ovuga ku motoka neetaaga ozimba ebizimbe ebyenkana bwetyo baleetagayo kikalino oba neetagayo ki kyonna ky'olowooza okukola olina kyosacrificing oba obudde oba ki okuba nti at least okyakiivinga tetusuubira nti guba mululu era ebitabo ebitukuvu bikyogerako bulungi nti ffenna byonna bye tunaafuna nga tujja kubijjanga mu ntuuyo zaffe yes tujja bijjanga mu ntuuyo zaffe kitegeeza tulina okusacrificinga nnyo okuba nti tubaako ebintu ebimu bye tufuna ate si buli kintu kye tusacrificingira ne tumaliriza ne tukifuna nedda ebintu ebimu bigaanira ddala completely ebimu ne tutomera ebimu ne tuyiga oba ebimu ne tubituusa we tubituusizza abalala ne batandikirawo senga bibeera nga tekikoma kufefeka so wuliriza Pastor Omushana bwe yayongerezaako nze ne bwemba siwagira nuupu sisobola kwogera ku Honorable Kyagulanyi nga nnengezza omanyi kye balita okuwangula akalulu n'okawangula n'ogenda mu paalamenti n'ovaayo n'oteekawo challenge ng'okyalenjinga gavumenti etudde mu buyinza emyaka 4 oyaba muntu wa bulijjo abantu bawe ekitiibwa kyabwe naawe ntula n'okuswala kyamaani wammwe yennyini gwe mwatandikirako ate abaakuno banna ebyalo byonna byasoma naye waliwo kibanna omuntu bw'avuma chairman ku kyalo ekyalo kyonna kivumye omuntu bw'avuma pulezidenti w'eggwanga eggwanga lonna akoze atya ogamba kimusumba bw'aba tatidde oli naawe tajja kutya omuntu bw'avuma omwami we addako ya so bwe twavudde awo Chosen Becky taata wa Chosen Becky yaswazizza Chosen Becky okufa obufi mukazi wate yali yakakola omukolo agukoze bulungi gulabise bulungi buli kimu kitambudde bulungi afunye caring dad oba caring father eri abaana buli kimu kitambudde bulungi bagenzeeko kuza out ez'enjawulo bagenzeeko Dubai banyumira okubulamu nga bo okimanyi ebyensi byakufa kuleka naye kyokka laba taata bw'avaayo ate ng'agamba nze njagalayo kakadde kamu ka piki naye abazadde kati awo kiba kinafuya munaye Chosen Becky kubanga omuntu abadde ali mu luxury life anyumira obulamu agendako Dubai agenda ludda wakati bw'osalawo agenzeeko I think Mecca kati bw'osalawo jjo oyagala akakadde kweri kantu katono nnyo ku ye lwaki oba okasaba mu bantu ba bulijjo n'osalawo ssente ezo zisabire ku intaneti oba ku TikTok ng'olaba tekijja kwegamba naye ya reactions zabaddewo abantu bagezako gano it's not necessary tekyetaagisa naye nga wawulirireko musajja mukulu nga teyamuzaala ni yaganja omuzadde asobya nenyumba gye balimu nze nagiba wanno gyebalimu ekayirike kati bambi yogera bitono kubanga sisuubira nti muze yogeragenda buli omu ogamba bannange wolola ate ekyo tekyetaagisa sisuubira nti kiba kirimu mamigaalo jangu antulabe amigaalo soko gye tulabe naye teesekala ssente hello wangi mamisigalo bannaye mujebaleko kale mamisigalo nawe gyebaleko ale naye kaakati muzeeyi alaba atya bw'agenda n'alima zaga kajjakola zakayina tofaayo nsubuga tujja basobola katonda ajja tuwa abaffe katonda ajja tuwa abaffe nji omulimu tukukola mukama waffe yeebazibwe amiina mame kaakati nsinzidde wano Taki ye mami kati enamba eno gye tusaako ye mami kale ngenda kusaako 1 miliyoni. Haleluya katonda kuwosa Amina kale tujiteme na chikameka
ngenda kusindika kati kamala okunyiga wano. Kale katukoleke kole kola. Eleta mungaki. Rebecca Peter. Kale kamala okunyiga wano. Mukama musumba kajira akusabira sala nga bosindika. Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kola erinyani. Amanya bamuyita discount. Discount yani mami. Nze bampita Kaleni, sabira Kaleni. Kaleni Katonda tali awuliriza era Katonda talibuuzanga bibuuzo gy'oli ng'obadde olina ekyetaago. Naye omwoyo naye nga bannaye si byangu kati kweri naye abazadde kuba naffe tuli bazadde twekolerere nga tukyali kubanga tuyinza okwekanga badde y'okuba nti ebintu ebimu tetusobodde byekolera mu bulamu bwaffe ate tugiteeka ku baana baffe yadde nga ate nabo baba bakola kye basobola naye ate baba nabo balina obulamu bwabwe baliivinga oba kitegeera katuve ku nsi bwetyo bweri subscribinga ku channel yes omukama bankuumire.